Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Wetwogerera nga ab'ebyokwerinda basazeeko His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu nkosa statement ya government nga bamwetoolodde embeera no sinyango yadde n'akamu n'akeddagala. Wetwogerera ne bana NRM bavuddeyo ne bagenda maaso n'okubeera nga obaoliawo beekyawa abamu ku bo ne bavumirira ebikolwa ebyekko ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa CDF eggwanga lino n'abali kulembera nga bagamba Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Inti wano wetwolekedde twanimaliriza Uganda egenze maaso n'okufuuka amatanga. Baganda bange akaseera sikangu yadde yakamu n'akeddagala yenzedde niya kutuusaako ensonga ku mukutu guno gwa Beyond the Newsroom. Nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video sooka ogimpele like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi kubanga ejja kudduka misinde gya yiriyiri etuuke ku buli ssekinnoomu eyo nno gyagenda maaso n'okuwangaalira. Awo wennyini wenkusabira gwe yakasooka olaba video zaffe ogende maaso n'okuba nga osubscribinga munywanyi bw'onyiga kagamba osubscribe ojja kuona wali mu kadde okajje mu personalize okasemu all ofune notification ku mboozi zonna ate ze tugenda maaso n'okubeera nga tukola nga sinnakuwa video eno ya president nzikiriza nsooke nkuwe ku video eno tweyongere wano wennyini we tuba tutandikira wulira ebigambo bya musajja mukulu ono muna NRM ng'ajeevuma. Olwaleero movement njivuddemu kuba yafuusa kiswaswa gule tuyinza kusanga muntu ng'atambula ali kubye n'omukwata gavumenti ki bagidde movement tadde musindiza mu movement nafuusa bayaye tosobola kusanga muntu ng'atambula n'omukwata. Bannayuganda nga bagenda maaso n'okubeera nga bawambibwa nga batwalibwa mu mbeera etategerekeka ewatali yadde ku issuinga statement ku nkwata zaabwe nga tewali wadde genda maaso n'okubeera nga babawa omwaganya balooya baabwe okubasinkana nga kekadde ke tulimu kati nabo munnange wetwogerera kati batandise okubanga ebintu babiraba. Abaganda bagamba nti munnange sebusiru bwanjoka azita nnyinizo gy'oli zo zinaawona ate era munnange ng'obugero buli obwedda bwe bwalinga nti muwaaye mukaire mbukatwala empola toyisa mu kiryo kyange kumbe ng'ate n'akakadde akalala akasigaddewo olumaliriza kalike banona ekitegeeza nti mpawo n'omu abagenda afuna mirembe. Omusajja omuzungu yakola statement n'agamba there is no one is safe in a sinking boat. Teriyo n'omu ali bulungi mu lyato libbira era essaawa yonna mwenna mwandigenda maaso n'okubeera nga obaoliawo mufa. Nkugambye na video zino bbiri njagala muzifumiitirizeeko nnyo muzirowoozeeko nga tetunneeyongera wulire eno ya bugingo. Vubuka alyawo Burkina Faso mulenzi muto Ibrahim Traore yasituse n'omwoyo oguli ogw'ekifirika nti abaana bonna be bawadde ssente bamutte, abazungu babawadde ssente bamutte, abaana bonna ssente baziripootinga bulambalamba, tewali mwana yakkiriza kumutta. Bino bye batera okumamu abantu omuliro nga bayita ku social media. Eggwanga abantu beekalakaasa omukulembeze aveeko bamwokye n'okumwokya. Ate mu Burkina Faso bo abazungu bwe bagambye nti beekalakaasa olwa Traore bamuggyeko, abantu basituse kuvumirira muzungu n'amagezi gaabwe gonna. Millions and millions of people in Burkina Faso are demonstrating against the Western world. Bamuwadde invitation. Trump yamuyita n'amuwa invitation agende mu America nga babakola abakulembeze baffe bulijjo. N'abatana bakulembera babayita n'ava mu America ngoza nti ava mu ggulu kumba akomyewo batabulatabula mwetemeteme. Omwana n'amugamba nti nandize naye ndi bize nzimba nsi yange kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Omwana yamuzeemu n'agamba nandize musajja mukulu nandize naye mwatuzanye emabega. Oyo taagala kulyayo kantu naka
ate omulembe gwalimu mulungi si gwe mulembe guli ogwedda we batta ba Thomas Sankara, si gwe mulembe guli we battira ba Lumumba abalina omutima gwa Afirika. Pastor Bujingo ng'ogenda maaso n'okwogera bino byonna, tujjukire nti Ibrahim Traore bwe yawaama n'akwata obuyinza bwa Burkina Faso, ebintu ebimu ku byatandikirako ng'okuzimba ensi ye kwe kukwata bannamukadde bonna n'abateeka ku mabbali, era n'akwata abalyaka abali b'enguzi n'abassaako ekinyiga, ye yennyini ne yeekwatiramu emirimu, era government ya Saudi Arabia ne banywanyi be abalangira Prince wa Saudi Arabia bwe yavaayo n'amugamba abadde amusaba abazimbe emizikiti mu Burkina Faso, engeri gyali omusajja Omuyisiraamu akkiririza ennyo mu ddiini. Ibrahim Traore yavaayo n'ategeeza nti neeyanzizza nnyo nnyini ddala, naye ekyamazima amatuufu ekizibu kye tulina ekinene si kyakuzimba masinzizo mangi mu ggwanga lino bantu basomesa ddiini, newankubadde nga kirungi, wabula ssente ezo mbasaba muzimpe tuzizimbemu amasomero n'enguudo ennungi abaana kwe banayita nga bagenda ku ssomero, ate yo ku masomero gye baba bayigira n'eddiini, kubanga tusobola okuteeka omuzikiti ku buli ssomero lye tuba tugenze mu maaso n'okuzimba okusinga okuzimba omuzikiti gwokka. Nga kyategeeza nti ki? Nti tutumbule ebyenjigiriza mu ggwanga lino, ate abantu abayivu nga balina Katonda baba ba mugaso nnyo eri ensi yaabwe. Ibrahim Traore ye musajja avuddeyo okukola ebyafaayo ku myaka emito. Ffe kyaffe kye tuweebuuza n'abalala abannayuganda kye beebuuza, ng'owagira ebikolwa bya Ibrahim Traore, lwaki towagirako ne ku kikolwa ekyokugamba nti n'omukulu ow'emyaka 4 mu buyinza naye ateemu wabeewo omwana omulala ajja asobola okukola ekintu ekya Ibrahim Traore kyakola mu Burkina Faso? He might not be Bobi Wine, he might be somebody else, but why don't you accept peaceful transition of power to someone else? Naye ne mulaba engeri gy'agenda transformingamu Uganda. Ebyo nno nyenze maaso n'okubanga mbibawa just okubeera nga nkulaga wanno wetulaga. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wetwogerera nga bamusazeeko amakage, nga bamusazeeko mu makage emagere ku kibiina kya National Unity Platform kwoteeka beach ye ebusaabala kwa Love Beach, nga bagenze maaso n'okuteeka kamera buli wamu. Era ku X, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awandiise bw'ati: olunaku lw'eggulo gavumenti y'abamenyi b'amateeka yagenze maaso n'okusimba surveillance cameras ku mulongooti oguli emabega wa offices zaffe, nga kamera eno etunuulidde ddala munda mu office zaffe. N'agamba mu kwongerako kamera endala bagenze maaso n'okuziteeka mu buli kifo kyonna we tusobola okubeera nga tukuŋŋaanira. Era akaseera kaneeno kennyini kamera, mu kaseera kaneeno kennyini mu kaseera kano kennyini kamera ze bagenze maaso n'okubeera nga bateeka mu maaso g'ekitebe ku nguudo zonna ezintwala maka gange emagere, ku ssomero lyaffe ery'obukulembeze ekamwokya, ku One Love Beach ebusaabala, n'enguudo endala mpitirivu nnyo nnyini ddala ezidda ku ofiisi zaffe ekavule. Kamera endala zibagenda mu maaso n'okubeera nga bateekayo kwoteeka okuyiwa amagye amangi n'ab'ebyokwerinda okugezaako okubeera nga bangoberera n'okukola oboolyawo effujjo n'okugoberera emirimu gyange. Bano nno banteekako obuuma obukette essimu zange ez'enkubirwa. Baagala okumanya ani ankyalira, ani gwe nsisinkana, wa
wendaga n'ebirala ebiringa ebyo. Mu kabonero abuuza kano kabonero akalaga okubeera n'amaanyi okuba nti muli b'amaanyi. N'agamba tekyewuunyisa si bwe kiri ekitegeeza bano banafu. N'agamba kano kabonero akalaga obunafu obutiitiizi n'okubeera nga abasajja bano balina nnyo akatengo nti bamanyi bakoze ebikolobero bingi nnyo nnyini ddala eri bannayuganda kaakati bali mu kubeera nga bawangaalira mu kutya okw'ekika eky'ekitalo ennyo nnyini ddala. Batidde gye tuli batutidde nnyo era batutambulizaako amaaso mu ntambula zaabwe na buli kye tukola essaawa 24 24/7. N'agamba leka tugende mu maaso n'okusigala nga tukutte omumuli tujja genda mu maaso n'okubeera nga bino nno tubiyitamu. Ng'omulungi agenda mu maaso n'okubeera nga ongoberera era nga weebuuza mbeera ki eriwo kadde kaneeno na mbeera ki omukulu gy'agenda mu maaso n'okubeera nga ayitamu. Banywanyi byebyo nno nga bw'olaba kamera ezo ku sayidi eno wenzikuteeredde awo oziraba bulungi nnyo nnyo nnyini ddala. Kaakati bano abasajja ekyokuteekawo cameras kiragira ddala nti ekyamazima matuufu batiitiizi ekimala. Yabaffe kati twebuuza. I still have a question to people who are saying Bobi Wine is working for Museveni. Why do you monitor a person who is working for you? Why are you putting more pressure? Why are you emphasizing heavy deployments ku muntu gwowa ssente zo akolere? Kana akaseera ke tutuuseemu ke k'okubeera nga buli munnayuganda ateeka amaaso ge bwe gati yabiri ng'atunula buli ekigenda mu maaso. Kubanga munnange jjukira nti ngenda kuza omwezi 2 Uganda Human Rights Commission yavaayo neeta newandiika omugo gw'ebbaluwa ng'eragira General Muhoozi Kainerugaba CDF okubeera ng'ata Eddie Mutwe mu bwangu ddala oba si ekyatwalibwe mu mbuga z'amateeka avunaanibwe. Naye mpaawo response okujjako okulaba ku butambi obufuluma kati nga Eddie Mutwe agenda maaso n'okubeera nga bongera okuba nga bamutulugunya n'ogenda maaso n'okubeera nga babuweereza bannakibiina kya National Unity Platform. Nga tukyali ku kya kamera bannayuganda batandise okubeera nga zo bazisalira amagezi na butya bwe bagenda okuzigaana okukwata ekintu kyonna ku kitebe kya National Unity Platform. Wuliriza. Dengezaako okutunuulira kamera ze batadde ku kitebe ky'NUP nga baagala okumanya biki ebibeera bikolebwa na biki ebibeera bigenda mu maaso ku kitebe. Naye tuli mu bulamu bwa digito, ensi kati mwetambulira. Okitegeera n'entalo ezisinga kati okulwanwa zirwanwa ngeri ya digito. Okitegeera teri kintu kitalina solution. Kati ezo kamera ze batezeeyo mwe mukole ekintu kimu, mufune maginenti enzito lwakubeera kibeera kiyinza okukalubamu. Maginenti ez'amaanyi ezizitowa muziwanike waggulu oba muzisaawo ku kalina musirike bwe banaafuna bye baagala nja bbawa ssente. Nze mbabuulira kati waneeno tubeera tugenze mu physics kubanga like kamera ezo ebiseera ebisinga zitambulira ku waves. Lwakuba waves omuntu obeera tosobola zirabisa n'amaaso, naye magnet already yo esobola okusika ezo waves. Tekibeera kyangu nnyo okufuna clear image, okitegeera, nga magnet esika waves ezo ebeera tesobola, kamera ebeera tesobola kufuna kifaananyi kituufu. Okitegeera kati abo ebyo bye baliko tebamanyi nti bali mu generation embuufu, smart generation. Temwekooya nabo, mwe mukwata oba mukwata magnet like oba yakiro nga bimeka muwanikaawo.
oshegera then muwayalingeko anyway sijja kwogera bingi byebyange embagala nnyo peace. Bannayuganda ng'embeera ya Eddie Mutwe ekyayogeza abantu bangi obwama nkusaba owulirize video eno. Nalabye Eddie Mutwe amaziga ne gampitamu ne ndaba Eddie Mutwe ekirevu ne ndaba omusaayi mu face banna ne ngamba ensi eno ddala gavumenti tulagawa lwaki olumya abaana b'abantu ne ndabira ddala omusajja atalina mundu atalina kasaale nga talina kasaale naye ng'omuntu bamukute ng'ate jeno mulamba yali mwekubisaako ebifaananyi yamufudde kya bulambuzi. Nalabye ne nkaabira ddala ne ngamba ensi eno nzibu naye wannange ensi obukutte obudde bukola ki? Lugero lwa Luganda ekikutte obudde oba oliawo kiri buta. Baganda bange omanyi mu kaseera nga kano oba oyitaaga amaloboozi agawerako ogenda maaso n'okuvaayo ne googera ku nsonga ziba zituluma nga bannayuganda. Nkusaba owulirize ebigambo bino bulungi tukawa akadde naye tubiwulirize. Wulira. Amugamba nti bannayuganda bwe batikati wangaala yala mutuma simba mutuma nomutya okutuma nze kantume kakati Margaret oba otuuse ew'omutonzi eyatutonda mutugambire kyekiwamba abantu mu Uganda be baana baliwo tusiriikiriremu Margaret ayogere ne Mukama. Ekiwamba abantu mu Uganda be baana baliwo era mutugambire nti tebakoma kuwamba buwambi kyokka ate beewaanira mu kuwamba. Mutegeeze mugambe ekitiibwa ky'abannayuganda abamu abawambibwa kisaanyeewo. Bwe weefaananyirize ne bawamba kitaawo ne bawamba omwami wo ne bamukuweereza mu kifaananyi nga bajula mukuweereza ng'ali bwereere nga bakulaga kyaliko. Ate yamututte n'asigala nga yeewaana kati nina n'ebyensonyi ebirala byenjagala omukolako. Nze ndi mulunzi basiraamu munsonyiwe nunda embizzi nunda ki nunda embizzi bwe mba saagala girunda nga nnume ngamba omusawo nti eno kangirunde nga ndaawo olina by'ogikola neesobola okufuuka enda kati abawambe munnaffe omu bagambye nti bagenda kufuula mulaawo omumanyi ekitegeeza kati bw'otatuma ono ng'agenda eno express tera okugamba abantu nti bwe kiba tekinnaba kutuuka mu makaago totegeera bunene bwakyo totegeera bulumi bwakyo. Awo ne wajja olugero lw'abajjajja nti enkobe ento yeesekerera enkulu ng'efulumizza ebinnyo neyeerabira nti nayo bw'enaakula ebinnyo bigenda kukola ki? Kino kyakusitukiramu ffenna. Wano nno bannayuganda we batuuse ng'ekyamazima amatuufu ebintu bibasukkako nga mpaawo na kimu kye bayinza kgenda mu maaso nakubeera nga bakola. Baganda bange mufumiitirize nnyo ku bigambo ebyo mubirowoozeeko nga munnansi nga munnayuganda alumirirwa ensi ye era ayagala ennyo ensi ye. For God and my country. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.